Aba bodaboda begatira mu kibiina ekyakimanya kabonera bodaboda sako basigadde mu kwemagaza oluvannyuma lw'ababbi okubalumba ne babanyagululako ensimbi ze baterekedde ebbanga. Kitegeerekese nti ababanyaguludde babasanze ku ofiisi zaabwe mu lukiiko olunaku olw'eggulo nga basomesa bammemba abaze okwewola ensimbi z'emyoga basobole okwekulaakulanya ne babatimpula agakonde n'okwonoona ebintu era okukakkana ng'ensimbi esoba mu bukadde 5 bakuulise nazo. Yaze na gurupu ye abantu 20 n'okusoba ne bajja mu ofiisi yaffe ne bayingira ne bakola chairman Kimbayibula. Ssentebe w'omwuga gwa Kimanya Kabonera bodaboda sako Ibra Kiyimba alumiriza ssentebe wa bodaboda Masaka Abdallah Sennabulya okukulemberamu ekibinja ekyabalumbye era nti babadde n'emmondo. Nabulya yaze n'ayingira nga atudde ku seefu ya ssente n'ankwata bw'ati n'ampawalamula n'anzija ku seefu ya ssente era seefu n'egwa ku ttaka. Mwabadde mu bbando za $5,000,000 n'emitwalo 9. Omwami Sennabulya zikutte nazeka mu nsawo. Bamemba balumiriza nti waliwo bannaabwe mu mulimu guno ababalemesa nga basabye ab'obuyinza okubayamba ku Sennabulya n'akabinja kakabakooza akagiri. N'olwekyo ffe twagala ssente zaffe kubanga twaseevinga ate batuyisa okuzinona kati nga abasajja ne bazitwala ate kyabaddewo si kyambu ffe twabaddewo nga twerabira n'amaaso gaffe tusaba ekikwatako batuyambe. Okulumbibwa gurupu eyo tuze tutwala okwemulugunya ku poliisi naye tubadde situnnaba kufunawo kuyambibwa kwonna. Sennabulya bw'atuukiriddwa ebimwogerwako abyeganye ng'agamba bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. Era poliisi bw'enaagamba nti enjagala njagenda wonna wonna we neetaaga embuuzi ebyeyagala njibiddemu olw'ensonga nti nange kennyini kamwa koogera naguddewo misango abaana be bakubidde bonna ababoda be bakubidde bonna ekijjabo emiyibula be yabadde ajjako piki zaabwe nga bajjako ssente baguddewo emisango ku CPS Masaka gyegiri nange kennyini kamwa koogera nakubiddwa. Omukwanaganya w'emyoga mu bitundu by'e Masaka Gonzaga Mutesaasira agamba sako y'ababodaboda eyakimanya Kabonera y'emu ku zibadde zikola obulungi era nti wandibawo abalina ebigendererwa ebikusike n'asaba ab'ebyokwerinda okukola ogwabwe. Kati njagala obbagamba tebaggwamu maanyi tugenda kubeera nabo okulaba nga tutereeza saka eyo yeyongeremu ababodaboda bonna. Tuli mu banoonya naye nga tusoose kubayita kubanga boogerwako ng'abamanyiddwa mu kitundu so baba tebazze tugenda kuba nti tubakwata. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.